Kaakati nno ng'okyanyenya omutwe ng'embuzi etenda enkuba ku bibaddewo Katemba atali musasulire olunaku olwaleero ng'abasajja bano bakutte ensimbi y'omuwi w'omusolo ne bagiteeka mu diversion eya Dr. Kanu Kizza Besigye okubeera ng'ono baagala bamukomyewo engulu bamuzze mu mawulire asobole okusaanikira Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ebyongo bitadde ku bbali. Laba ate amawulire amalala agafulumye nga gakwata ku Bujingo ono niyo nzimaana eyeeyita omusumba. Laba ate era naye kaakati Bwina amaze okubeera nga afuluma akakasizza nti ono tabangako musumba. Byonna ebikola byakola bye mulaba byakola bibeera ku sikuriputi batuma mutume era ng'oggyeko ebyo waliwo mbu n'emirimu emirala gyakola emirala ogenda gy'owulira nga gyonna gitiisa olunaku olwaleero. Kaakati nno bino byonna Besigye okubeera nga bigenda mu maaso waliwo abasiraamu mbu abadde beesomye era nga bano obusungu babujja kubeera nga bannaabwe bangi bazze battibwa era nga ne babanja okufa kwa bannaabwe tebafuna bwenkanya. Kaakati okuzikiza ebyo byonna babadde balina okubeera nga bateekawo diversion enkambwe ennyo okubeera nga omusajja ono babanga abamukutte okumuleeta mu kkooti. Era omusajja ayogerera amagye Felix Kulaije bwe yabuuziddwa ku makya ku CBS yagambye mugende ku kkooti y'amagye ku ssaawa 5 mwenna buli munnamawulire ebintu bino gye mugenda okubeera nga mbitegeerera. Kaakati kyova olaba nga bannamawulire babadde bangi nnyo. Kino baakikoze nga bakipanze nga baagala omusajja ono bamuwe platform emukomyawo bagiyite comeback eri woomu. Kaakati nno nze AK Master ntambula na mulongooso mu Luutansozi. Ebigambo ogenda biwulira bingi olunaku olwaleero. Kansuke nkulage ku katono nnyo ku basajja bano engeri gye bazannyemu Katemba ne diversion yaabwe gye baafudde mbu Besigye asobole okubuutikira amawulire n'okusaanikira Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku ssabali begambye abasiraamu n'ebirala bigenda mu maaso ku mmwanyi n'omusajja Hamu engeri gy'abadde agenda okubeera nga mukwano gwa nga mpuliriza alina okutwalibwa mu mbuga z'amateeka. Kati bino byonna agenda okuggwa nga Hamu amaze okubeera nga atwala ate akatale ak'Owino kussa omwala wali wazimba ampuliriza. Tusimbudde bwetti nnaku lwaleero. Bafale kuba bulungi omukulembeze. Tegedde. Agenda kuwasa yote. Sebo, kulembeze omukubira saluti. Olide. Kakati nga bagamba nti ensi egula mirambo wabula mu Uganda kisusse nga mbafute muli wo. Njagala oliye ebigambo bino bikwasa ennaku. Ebigambo bino ebyennyamiza ampuliriza ne bwe toli musiraamu bino bigenda kukabya amaziga. Abasajja bano abasiraamu abazze nga battibwa ku layini omu ku omu Ssekinomu ku Ssekinomu ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku era ekiraliikiriza bano basajja battu baakitegeera ne bamanya tuteekwa okubeera nga tuttibwa. Wabula njagala okimanye nti obusiraamu bubadde n'enkaayana nga waliwo Kampala mukadde nga waliwo n'ekibuli. Kaakati nno olina okubeera nga weebuuza Kampala mukadde Kibuli kw'ossa Nakasero bano abasatu bazze nga bakoonagana era nga kigambibwa mbu bandibanga bo bennyininyini mbu be baviirako okubeera nga battiŋŋana olwo basobole okubeera nga mukwano gwange simanyi lwaki bakitwala mu maaso. Kati ensonga zino ez'abasiraamu okubeera nga baabulwa obukuumi n'okubeera nga bo ababatta abakuba amasasi tewali muntu n'omu yali akwatiddwa. Kaakati olwo bizaddereenya. Njagala osooka oli akatambi kano lisiti enkambwe ey'abasiraamu eyafuluma era nga lisiti eno yafuluma abasajja ne bagitegeerako era kyannaku nnyo wadde baagitegeera bajjanga batta omu ku omu ku baali ku lisiti nga bintu byali bya ddala era nga baalabulanga ng'okulabula kuno abasajja bakutuukiriza. Kaakati nno omusajja ono yakubwa amasasi wabula nga tannakuba amasasi ate yasooka n'aziika munne nga ne munne yakubiddwa amasasi. Ngenda kusooka nkutwale mu katambi k'omusajja ono bambi
owulira abasiraamu ebigambo biboogera ku nsonga zino nkugambye nti bino ne bigenda mu maaso mu Uganda kakati olina kwebeereramu buli lw'oteebeereramu ensi nkugambye egula mirambo naye nga temuliwo kati wulira ebigambo bino amaziga ennaku okwoza ku munye okwaziirana n'okulajana ebyotikidde eggwanga Uganda naye ng'okusinga bwe kijja ku madiini abasajja abayisiraamu be basinze okubonaabona be basinze okuttibwa be basinze okutugumbulwa ampuliriza ne bekuba kusibwa mu makomera be basinga okutulugunyizibwa sooka owulira akatambi kano akakwasa ennaku akakwasa amaziga ate nkome butereevu nkubuulire mukwano gwange ampuliriza omusajja Pasita Bujinga ebigambo bimaze okubeera nga bimwonoonekera bamuleetedde bwino oli omukambwe gw'obadde tomanyi gwenjagala osooka owulire ojja kutya bannaddiini ojja kutya abakulembeze mu makanisa nti abantu bano beekolera byabwe bujjo bye tubagamba naye nga mulowooza tusaaga nkugambye nti omulongo wase omuluutansozi ennamba gy'olaba ku sikuriini eyo y'ey'omusajja oyo amala ebizibu lumala nnyoso ono ne bw'obanga ekizibu kyakuyinga kitya obanga ndwadde obanga oli bulaaya obanga onoonya mpapula obanga mukwano gwange promotion zaabula ku mulimu obanga amaka gayuuga gwe totawaana kwata essimu yo teekamu ennamba eyo gy'olaba 075228 ye muzeeyi wase omuluutansozi ebigambo ojja kuba maze okubeera ng'obiwangula vidiyo sooka ogiwa ekigalo wulira akatambi kakano tusimbule tweyongereyo mu kufa kwa Sheikh Bahiga waliwo wennyini ku kasozi Kibuli we nasanga Sheikh Hassan Kiria n'atutegeeza nti bwe kibanga ekibayiganya bwe busiraamu naye mwetegeka okufa ekyokuba ku lukalala lw'abantu abagenda okuttibwa kituufu ekyo nzize nkiwulira era nga nkitegeera ekyo omuntu yenna ayagala obulamu bwasigala mweraliikirivu ebbanga lyamala nga awulidde ebigambo ebifaanana bwe bityo naye nga bizze byogerwa bwe bityo bireetera omuntu okutya kuba teri atayagala bulamu naye kisigala kitugumya kisigala kimu nti bagenda kutta naye bagenda kuttira ku ki abanga kifaanana nga kye tuliko wano nti batuttira busiraamu bwaffe kuba nti tubuyimirirako tubulwanirire bubeewo nga kyekitussa ate omuntu agumamu Sheikh Kiria yali ayogera ku kuttibwa kwa Sheikh Mustafa Bahiga naye yattibwa ku mudumu gw'emmondo ebwebajja ku luguudo lw'Entebbe mu Desemba w'omwaka 2014 obwesige bwaffe obusinga obungi tubuteeka mu Katonda naye ate ekyo kitegeeza kulagajjalira bulamu n'olwekyo tubikwataganya tulabe ekyekinamba ku lukalala okwo kuliko Haji Najib Sonko kuliko Deputy Supreme Mufti Sheikh Mahmoud Kibaate kuliko Haji Ahmad Alubega the Amirul Umma Dr. Haruna Jemba is one of them Kiria mu kiseera ekyo yali yategeeza nga bwe yali asuubira poliisi okubawa obukuumi obumala poliisi yasuubiza obukuumi era ensonga eyo ekolwako oba oli awo eneetera okugguka obukuumi buno wadde poliisi yabuwa abasiraamu bano naye tekyalobedde bazigu kutta Sheikh Kiria akolanga Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate ne Sheikh Haruna Jemba be bamu ku bamasheeke abagambibwa nti bali ku lukalala lwabo abalina okuttibwa Kibaate ne Jemba bategeeza mu kukungubagira omugenzi Kiria okubadde ku kasozi Kibuli nti beetegefu okufiirira obuyisiraamu okufa si ensonga gye tutya n'akamu kubanga tugisuubira era tugirindiridde bulindiriri Kiria Allah musaasire naffe atunyweze era tujja kgenda mu maaso n'eddawa yaffe era tukyali bagumu insha Allah paka anaasembayo bwe mba nze nzirako olwaere akawungeezi mujje nkya mukole ki munziike no problem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jjajja w'obuyisiraamu omulangira Kasimu Nakibinge alabudde gavumenti nti abasiraamu bandiwalirizibwa okwekolera ku nsonga z'okunoonya ababatta oba gavumenti ne poliisi balemereddwa. Naye tetujja kuteeka gavumenti ku nninga okukakasa kyekuma bannayuganda n'ebyabwe. Bwete ekikole ejja kuba etuleetedde obuzibu bunene nnyo kubanga abantu bajja kwekyawa essaawa eyo eneetera senga gavumenti n'ebitongole byayo ebikuumaddembe tebisitukiramu. Embeera mu kusabira omugenzi Kiria ku kasozi Kibuli ebadde yakuyungula maziga wamu n'abamu okweswanta. Kakati mukwano gwange mpuliriza nkugambye nti omukutu gwa AKTV Media Uganda nze Eke Master mabega w'omuzindaalo obwanga oli mpya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe guno kubanga guno mukutu gwa muntu wa wansi mukutu gwa nkyukakyuka ogukuwa aga amawulire g'otasobola kubeera ng'oba oli awo
osobola okubeera ng'ogasanga buli wamu ku buli mukutu y'ensonga lwaki tuleetayo ebyo ebisobola okubeera nga bikulaga ensi mw'otambulira eggwanga lyo osobola okubeera nga obimanya kaakati nno bino byonna ng'obitadde ku mabbali mukwano gwange mpuliriza nga vidiyo maze n'okujwa ekigalo kaakati nakunnyonnyole ne nkugamba nti omusajja amanyiddwa nga Pastor Bugingo birungi si birungi ewuwe omusajja aleese bwino abikudde ebyama kaakati ono mwenna mujjukira nti omusajja ono yafiirwako n'omuntu ewuwe mu kkanisa gye buvuddeko naye ebyo byakomaawo era nga tujjukira ffenna nti waliwo n'omulala eyafiira mbu babakuba amasasi mbu mu mmotoka ye naye nga bannayuganda bangi kino baakiwakanya ne bagaa nti kyali kiwaani omusajja bandiba mbu nga tebaamukubira mu mmotoka mbu nga yafiira walala kubanga emmotoka baagiraga naye ng'engeri amasasi ge bagamba nti gaagikubiddwa ampuliriza eri emmotoka yali yeewonyesa yeyeebyafaayo era amasasi gano mbu omusajja ono okugawona mbu ye yagwa dayivu n'abeera nga akirya wansi mu steering naye nga ne bwe musajja mutono otya ng'ovuga nga weesibye n'olukoba ogwotya dayivu mu mmotoka sipiidi amangu ago era omusajja ono yategeera atya nti no bagenda kuba amasasi n'asumulula omusipi n'agwa dayivu n'abulya wansi wa steering n'asobola okubeera nga ye amasasi agawona kakati nno ebigambo bino njagala obiwulireko nga bw'oyirabirako ku musajja ono ebimwogeddwako era naawe asabirayo oba naawe ateekateeka okugenda okusabirayo ebigambo ogenda ew'omusajja ono ng'obitegedde bulungi nnyo era ng'obimanyi emirimu emituufu gy'akola mission entuufu ze baamuwa mbu n'abantu mbu abawerako oba oli awo abandi banga baserengera dda ekaganga olw'omusajja ono okubeera nga waali kakati sigenda kubeera nga nkulonzalonza kankutwala butereevu mu katambi kano ak'olwaliro ebigambo byewulirireko obitegeere kakati nkugambe nti si byange si bya AKTV Media Uganda wabula bya muntu ono Ssekinnoomu agenda okutuwa bwino era bw'oyagala okubeera nga obibuuza n'okubitegeera ennyo osobola okumukontaktinga kubanga ennamba ze ffenna tuzimanyi za lukale teyeekweka n'ebigambo byogera ali mu kamera biibino biwulire ate tweyongereyo olunaku olwaleero. Fledges as a pastor. Bugingo temuddamu muyita musumba. Bugingo is state agent. Wabula ali mu kifaananyi ky'obusumba. Amanyi buli kikolwa kyonna eky'obubbi, eky'obufere, eky'obutemu ekigenda mu maaso mu Uganda ne mu ggwanga lya Congo. Mbasaba n'okuva temuddamu kumuyita musumba is a fule. Bugingo is a fully established state agent who camouflages as a pastor. He knows each and everything which takes place in the country, including the economic sabotages, including the assassinations, including the blackmail and propaganda against government critics or opposition. Temuddamu kuyita musajja nti musumba a state agent amanyikiddwa gomba temwagala muyita state agent amanyi ebikolobero byonna ebyokwonoona ebyenfuna mu ggwanga ebyokutemula abantu ebyokulumba abantu bonna abavuganya gavumenti n'abalumba nga bamulagidde akikole kubanga akimanyi ng'akikola mu Uganda weponepweri w'eggwanga muza mukitegedde oyo si musumba. Lwaki si musumba? Dayotandikolo yatandika okukyusa ogatte akatambi kamu ku kamu. Lwaki? Bayibuli sisobola gisoma wadde n'egituuka wakati n'engiddunnyula naye sirinaamu nnyiririza empulira zikolima ziragira muntu affe nga suulirangamu Bayibuli gye bawandiika mu linnya Kyagulanyi oba National Unity Platform sigiwulirangako. N'ebbaluwa zonna ezaawandiikibwa mu Bayibuli mulimu abakoliiso mulimu ab'Ebbulaniya siwulirangamu bbaluwa gye bawandiika nga erimu Kyagulanyi National Platform. Wano waliwo Bayibuli gy'olina nga mulimu essuula oba ebbaluwa gye bawandiikira National Platform oba Robert Kyagulanyi Center mu Bayibuli? Teriimu. Kitegeeza kyenkugambye kitwale kituufu. Ono state agent ababuzaabuza. Ddayo otandika okugatta obutambi bwe kamu ku kamu.
ojja kutegeera kye nkugambye. Lwaki? Yayokya Bayibuli. Tewali yamuvunaana wadde omukonda eminga. Bagezaako muwabirawo ne bigaana. Wabula ng'abaaka bano bwe beerabira ne bayiwa entungo oba ne beeyokya, abaaka bano bamala ne beeyiwa amanda mu mbugo ne boogera ebyama. Bwe yatta Richard Byama yabyogera. Bwe yasindiga bwe yafiiridde mu kanisa eyagenda Saddaaka n'abyogera. Gwomanyi nti omusajja yatandise okwogera ku nfa ya kanso wa Mary ng'amuleetinga nti yali amuleetako embwa ali ludda wa ye waali. Najja n'ayogera ku nfa ya Father Likoda nga bonna abantu abattibwa butwa naga baali bamwepankako. Kyenkugambye ono state agent amanyi assassination plot zonna kati awo katuvuddeko. Bujingo okulumba president n'okutandika okwogera essaala abaana baffe babatte bagwe ku accident bafire mu buliri. Akimanyi mission y'okutta Kyagulanyi agimanya 100%. Ddayo owulirize lwe yatandise okwogera ku Kyagulanyi ogatte video ojja kukomekereza ku gyeyasembi y'okukola. Ogatte video zirivaasi ojja tegeera nti omusajja amanyi mission y'okutta Kyagulanyi z'essaala zasoma. Buli video lwojwa ekigalo ebyemaze okubeera nga yeeyongerayo olwo ng'efuna mileage buli munnayuganda alina waali asobola okubeera nga agifuna oba asobola okubeera nga agitegeera okwetolola ensi yonna. Kati wulira ebigambo byebyo. Omusajja bulijjo ampuliriza yateekebwawo buteekebwa okubeera mbu ng'akolera gavumenti emirimu gyayo emikyafu. Omusajja akugambye nti ebikwatagana ku dibaga ebyenfuna omusajja ono y'omu kwabo ababibeeramu era n'okubitegeera ennyo okutulugunya abantu mbu n'okubeera nga abantu abamu ampuliriza balwanyisibwa naddala bali ku opposition obutabagezaako kubakkiriza kutuula ntebe mu ntebe nga bw'olaba Mwami Kyagulanyi. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja bano nga bakola emivuyo. Kaakati nno tebatandise kati bano baatandika dda nga bw'ogenda okuwulira ate akatambi kano mukwano gwange atambula ne AKTV Media. Eby'okutawanya ebyenfuna eby'okubeera nga munnayuganda ayavubwazibwa n'okubeera nga afulibwa omwavulu nkupe emponga byoya afuumukako n'evvu tebitandise lunaku lwaleero ku mulembe guno ogwaba Bujingo wabula byatandika mabegako nga bwe ngenda okulaga nga ne Bujingo tewali yali amanyi nti alibaayo, tewali yali amanyi nti amumanyi, wabula abasajja bano bazze baluka ebintu byabwe okuvira ddala emabega nga bakozesa bannayuganda ab'enjawulo bano nga bawa ssente n'okubabika mu pulojekiti ez'enjawulo oba oliawo nga gye beekweka ne basobola okubeera nga ebintu byeno babituukiriza ku lwa gavumenti. Olwo gwe munnansi n'osigala ng'oli mwavu nga emponga byoya era ng'oli mukopi era ng'oli munaku nnyo era ng'oli mupakasi ng'ogenda kubeera ng'opakasa w'abantu bano. Mwenna mwawulira ebigambo ebyagula Odrek Lwabwogo ono nga ye mukoddomi wa Mwami Museveni eyawasa muwala wa Mwami Museveni oba muyite first daughter ow'eggwanga Uganda. Kaakati nnoono yavaayo n'ategeeza ensi naga nti tulina okulwana ennyo ffe abasajja ab'embala n'abakazi tusigale nga ffe balangira n'abambejja mu nsi Uganda. Olwo abasigadde bonna bafuuke basaavanti baffe bafuuke baddu nga bakolera ffe. Olwo emirimu egya woofiisi gyonna tugyeddize. Olwo emirimu egy'okakaalukana egy'okutuuyana egy'okukola ennyo nga tofuna bano gye baba bakola tukikole kagenderere wadde Museveni abimanyiiko wadde tabimanyiiko. Tulina okulwana ennyo okulaba nga tusigala mu ntebe naye ng'emirimu gyonna egya ofiisi tugyeddiza abantu bano babeere nga batukolera bukolezi. Njagala ogende mu ofiisi ez'enjawulo mu ggwanga Uganda buli wootuuka amannya agasingayo gava sayidi eri gy'otegedde era abasinga buli ofiisi tunuulira amagye, tunuulira poliisi, tunuulira prison, tunuulira ebitongole nga UNRA, tunuulira ebitongole nga ebyennyonyi Uganda Airlines n'ebitongole ebirala bingi nnyo. Baani ababirimu, baani ababikulira era abantu bano olowooza ani abateekawo. Kakati no njagala osookoddemu ate weetegereze nga bw'owuliza akatambi kano ogenda kukakasa ensi nti abantu bano baava mabega nga buli kyolaba ekigenda mu maaso kipange kitegeke nga baakyetegekera dda. Ku lulwo munnayuganda osigale nga bw'oli nga teweeyongerako nga ne koofunye akatono babasajja bakagabanako ate nga bo batwalako ekinene okusinga gwatuuyana.
eno video giwulirize bulungi egenda kuba mpanvu oba nnyimpi simanyi. Mu myaka gye'2000 kilogulamu emu ya vanilla yagulanga emitwalo 43,945. Obudde buno kilogulamu emu ya vanilla egula emitwalo 29,772. Kakati ng'oddira giri emitwalo 43,945 ng'ojawulako emitwalo 29,772 wasigala emitwalo 49,678 ebalance abasigaddewo. Vanilla katale k'ensi yonna tagwanga bbeeyi nga nakati ebintu abantu bebasinga okulya ebya junk foods bifulumira mu vanilla. Kakati twebuuza ani atwala sente z'Abannayuganda emitwalo 49,678 yazitwala? Kuba vanilla tagwanga bbeeyi. Atwala sente zino ku buli kilogulamu emu ya vanilla ye mukulu Salimu Sale. Ezo yazirya. Yagenda kudondolera ku bbeeyi ya wansi nga gula emitwalo 29,772. Ye addemu era atundire ku bbeeyi ya waggulu. Kuba ate ene bbeeyi gye balinga batugulirako ate bosi gye batundira ku wabaguze emitwalo 43 jajja kutunda ku mitwalo 5 ku buli kilogulamu. Zine sente nga yazitwala bwe bate batufuula abaavu nti bwe baba batugula bagenda kutudondola ate bwe baba baguza abagula ebintu ebyaffe bo ne babitunde bbeeyi. Kye kigenda okubeera ku mmwanyi nti mmwanyi bajja kutuuka nga bagitunda siringisi kilogulamu nga bagitunda nga bo bagigula siringisi nga 5 naye nga ate bo basigadde bagitunda ku bbeeyi eri katale k'ensi yonna naye nga gwe tolina woogiyisa. Bannayuganda ebyo mutamanyi kati nga tudda ku bikajjo bafulumya etteeka ly'ebikajjo erikakkanya ebikajjo okubiteeka paka wansi ne bagamba nti buli ttani ya bikajjo emu egenda kugulibwa emitwalo 5 so nga ali egulibwa emitwalo 25 nga lijoni y'ebusoga emaze okwennyululayo mu bwavu nga ne gavumenti tegiyambye ng'abantu bennyini bo be balowooza ne bagamba bino ebikajjo birimu akasente katubime ku ttaka lyabwe. Okitegedde ekintu ekyo. Kakati obagiza ku mitwalo 5 nga bagijje ku 25 emitwalo 2 ku buli tani y'ebikajjo mu busoga omuntu nga tasobola kugifuna. Kakati nga tuddira tubala Bannayuganda bino mutagala kuwuliriza buli tani ya bikajjo efulumamu kilogulamuzi 115. Kati katuddire kilogulamu emu ya sukali tugiteeke ku 15. Bwe ddire 15 emiru 10,15 zigenda kuwa emitwalo 57,15 emitwalo 57,15 gongamba otya nti ate omuntu w'ebusoga yalima ebikajjo byo ku ttaka lye nga na buli kintu kyakozeseza kye gwe ttani ogimugulako ku mitwalo 5. Emitwalo liyala 5 nga gyogulako omuntu ebikajjo bye ttani ennamba. Kakati omuntu atunze ttani ennamba gulowooza bagirimye ku yiikazi mmeka? Kale katugeze waba alina yiika emu ey'ebikajjo muvaamu ttani mmeka? Katugeze mugenda kuvaamu ttani 3 mu yiika emu abiridde emyaka 2 ekitegeeza agenda kufuna emitwalo 15 ataddemu mmeka? Ebikajjo aba alina kubitema. Sajja balina emboosera z'emitwe abateesagana amateeka. N'ekisinga okunnuma nti etteeka ly'ebikajjo lyagenda okuyita Kadaga ye sipiika tafa nayo. Kakati nno ebyo byonna ng'omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegedde ampuliriza laba ate ebigambo bwe bimaze okubeera nga bifuukamu wali eri Mukono municipality ew'omukyala amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke. Jjukira nti ono ye mbaka akikira abantu b'e Mukono municipality nga bwe nkubuulidde. Wabula waliwo amawulire agafulumye gano nga galaga nti ate ekifo kino omukyala ono bandikimugjamu mbu ne bamusikizaamu omuntu omulala. Wabula nga bino byonna tebinaba kubeera nga bikakasibwa kyokka nga waliwo n'amawulire amalala agalaga nti ono agenda kuggyibwa mu kifo kino mbu ate era ateekebwe mu kifo ekya Woman MP wali Mukono. Ampuliriza ebigambo bino fena tubyewulirireko. Wabula njagala okimanye nti omukyala oba gwe bayita Woman MP owa wali Mukono empeereza ye tebadde ya muzinzi nnyo naddala eri ku sayidi eya NUP. Kigamba nti omukyala ono Woman MP ow'e Mukono aliyo essaawa zino yandibanga ono alimu ebitege alimu enkobogo alimu embaliga ng'ono yandibanga alya ewaka ne mu kibira era ng'ono yandibanga alya mu lulime ne mu luzise. Kakati n'ebigambo bifulumye wali Mukono twandirabe enkyukakyuka enkambwe nga bw'ogenda okulya mu katambi kano. Ampuliriza ekiriwo kiri nti okusinziira ku bye tuzudde 2026 ajja kudda Betty Nambooze Bakireke newankubadde nga waliwo option endala ono okumutwala okuba Woman MP Mukono district nga bwe ngenda okukubuulira nesofa wakati mu kunoonyereza bino bye tuzudde singa leese esigala nga bweri balo mbaka Nambooze Bakireke
munnakibiina ekya NUP looya w'ekibiina kya NUP George Musisi nti akyalowooza nnyo okwesimba emukono okusinga n'ekira. Gano twagajje ku ground nti akyalowooza nnyo okwesimba emukono municipality okusinga n'ekira ekibiina gye kibadde kirowooza okumutwala. Katannaba kusalawo kitegeeza nti mu equation y'emukono municipality akyalimu. Kakati omulala ye yaliko meeya ow'ekitundu kino eky'emukono municipal w'ekibuga Mukono George Fred Kajimu. Kati ate y'omu ku batabudde ekibalo kya George Fred Kajimu yaliko meeya akalulu yakayingidde dda Mukono municipality. Sentungu Ivan ngono naye asubscribinga ku kibiina kya NUP Muresi Mwali Independent oba NUP kale. Michael Segawa ono atuliza abadde deputy RDC ow'emukono bamukyusiza mu nkyukakyuka ezabadde w'emabegaawo bamututeka sanda. Muresi Mwali Sala Deize Sonko munnakibiina kya NRM ono atuliza ayagala kujja naye yesimbewo omwaka okulonda okuwedde yesimba okubwa meeya. Sara Deize Sonko NRM naye ayagala. Kakati Andrew Senyonga yaliko ssentebe wa district ey'emukono naye Muresi tutegedde nti Mwali. Kakati abo basatu obawulidde benkubuulidde waggulu awo Sentunga Ivan, Michael Segawa, Sara Deize Sonko, Andrew Senyonga, abo bana. Kakati gattako ombaka Betty Namboze Bakireke, ogatteko lawyer George Musisi, abo bw'ojja n'ogattako ne yaliko meeya w'ekibuga Mukono Fred Kajimu. Bali kumpi kwenkana, bali kumpi musanvu akaseera kano kennyini. Kakati ogenda kukkiriza nkuzeeyo mabega Mukono municipality kamu 2026 okulonda okuwedde 2021 ombaka Namboze Bakireke ng'ali ku tikiti y'ekibiina kya NUP ye yawangula akalulu k'emukono. Namboze Bakireke Betty 2021 awangula n'obululu obwali 3.5 2021 yalina kadi y'ekibiina ekya NUP. Kakati eyakwata ekyokubiri ye Honorable Fred Kajimu eyaliko meeya w'ekitundu eky'omukono wakati w'omwaka 2016 ne 2021 yali awangula ekifo ekyo omulundi ogwasookera ddala giyite first attempt ng'afuuka meeya ono Fred Kajimu. 2016-2021 yali meeya w'ekitundu ekyo eky'emukono. Kakati 2021-2026 n'ayagala yesimbewo ne bamuwangula. Namboze obululu emitwalo nga 3.5 bwe yafuna. Fred Kajimu yafuna obululu omutwalo gumu nga mu 7. Kakati equation y'emukono oba ekibalo ky'emukono kirimu abantu nga 3. Bendi mukubuulira bali abalala kasooke tubateeke ku bbali niwankubadde nga Muresi mwebali bensoso okubuulira abana. Kakati Fred Kajimu eyali meeya yagamba nti obululu bwe yafuna ku mulundi ogwo obululu bwe yafuna bw'abantu ba owners of the city bannyini kibuga Mukono, naye obululu obw'abavubuka okusinga abeewandiisa olw'ebbugumu ery'ebyobufuzi ebyaliwo obwo bwagenda eri candidate wa NUP y'enambuleera ye Mbaka Namboze. Kati mbagambye nti ali mu kibalo okusinga essaawa eno ye Fred Kajimu era nga nti abala singa n'ekibiina kya NUP kiba kigenze maaso n'okulabika nti kimuwa kaadi. Ku mulundi guli yali wa DP Fred Kajimu era mu biseera ebya people power alabwa nnyo mu kitundu ekyo ekyamukono municipality. Mu biseera ebya people power ng'ekibiina kya NUP tekinnaba kujja y'omu ku bapromotinga ennyo people power mu Mukono n'okupromotinga Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine ne bafuutu soja
ng'asinziira mu kibiina ekya DP naye yagaana okweyunga ku kibiina kya NUP nga kimaze okutandikibwawo. Kakati agamba nti ku mulundi guno mwetegefu nnyo kubanga nti ebyabafuutu sooja byonna yabitandika mu kitundu ekya Mukono. Kati agamba nti ku luno NUP am here, am available, tugende tulumbe. Bw'oba weetegereza ekirala bannamukono municipal oba ekibuga Mukono bakkiriza nti Honorable Nambooze kumpi emyaka nga gigenda mu 2 ng'akulembera akyali w'amaanyi naye ate ekisinga okumukuba overcity. Bagamba nti mukyala Nambooze gw'omu kubagamba nti General Museveni aluddewo osiba okiyimba buli w'olaga naye ate naawe myaka ogenda mu 2 ng'oli mu palamenti. Overstay. Bagamba nti overstay eyina engeri gyekubamu omubaka Nambooze bakireke overstay y'omu ku babaka abaluddewo era nti nga bwe kiri mu constituencies endala n'okusinga eziri mu masekkati ga Buganda ababaka abaluddewo ennyo abali mu bisanja 3 gy'emyaka 15 kudda waggulu. Kigambibwa okuba okunoonyeza okuliwo akalulu kayinza obutababeerera kangu. 2026 ababaka abalabika okubanga bawezezza emyaka 15 mu parliament overstay eyinza obbakuba omu kubasuubiddwa okuba overstay embaka Nambooze oluddewo. Twagala kukyusa ate mmwe temuvaawo. Kakati fakita endala nti eyinza okugenda mu maaso n'okulabika nti ekuba okusinziira ku kiri ku gurawundi e Mukono nti okulonda bandironze kandidate wa NUP nga bwe baakula naye nti ku mulundi guno bayinza okukyusaamu ne balonda. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Nga sinagenda wala nga sinnawola kantandike bwe nti olutijjiso lwe mwateekawo nti nno Bobi Wine yayitawo yakuleka akugwe nga Bebe Cool era nkyakyagala lwa nsonga mugira mu kisigaza munaagenda okuzuukuka bwe kiba kya ataaka eno ya Bebe nti nno engeri gye twali abayimbi muli bafaani mmanyi ayina waatuuse bulungi nnyo. Okay? Kati sebo kankugambe nti nsobola okukeera ku makya n'obeera shocked ku capabilities za Bebe Cool. Just lwakubanga si nze omuntu omu ateeraga at all kubanga nze ngumidde ekintu ekibayita okubeera n'amaanyi emyaka n'emyaka n'obusobozi bwange. Naye nze kati mwe okulaba president wamwe ng'agenze okufuna awadi ya firimu agenze aliko ne basita ebyo bintu nabikola emyaka 15 emabega bwe nali ne Mandela ba Will Smith bani ebyo byonna nga ne social media tenajja nabiyita mudda zawadi nazitwala de South Africa buli mwaka ng'ekigambo Bebe Cool London nga ndi ne Disney pichi ebyo nabikola New York na muyingira buli kimu nakikola. Ebintu ebyo tebirina mugaso eri mboozi eno gye tulina oba nayitawo oba saayitawo oba Bobi yayitawo kaakati nze nyinza kubuuza ekyo ekibuuzo kiri against Bebe Cool oba against abannayuganda kuba ensonga ye gy'olina okusapootinga y'abannayuganda mu kuyitako kwe ayambye atya abaana abali mukomera ekyabadde ekibuuzo kye ekyasooka kubanga okufuna amadika ya negotiatinga ne government okufuna amadika
ate yalina na level 1 nze nina level 3 etambuliramu omukulembeze yenna abazze kuva mu nsi yonna goloza ba ministers tebalimu mu Uganda goloza abantu abakabi tebali mu Uganda lwaki tebazirina goloza andi mwali muli mukubiri ebyekitombo simanyi sente kati oyagala nze ebike oba ntambule nga nziwa mukubo nga wenjiwa wenninya ekyo ekintu mukiveeko tekirina we kikulimbira because mukimanyi bulungi azanya firimu ye emuwe obuwagizi bwammwe era abadde successful mu kuziba amaaso basobodde okukola ki okuziba amaaso omulimu gwa Bebe Cool gw'abalina okubanga akola ku side wabanga yasazeewo okubeera ya Mwami Museveni nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ali mu kuvuganya Mwami Museveni kitegeeza Bebe Cool alina kubeera nga akuuta kano baita akadingidi eri Mwami Museveni alina kubeera nga campaigningira Mwami Museveni n'okudikampaininga abantu abavuganya Mwami Museveni kiba kitegeeza kitwalabe olunaku olwajjo it is part of role description ya Bebe Cool nti Bobi Wine wona omusanga bamukubuuzezaako mu ngeri emu yonna olina kubeera ng'okomerera miki ng'okomerera misumali so whatever he said nze ndaba it is justifiable olwa history ne briefs ezikirimu awo naddala mu ndowooza y'ebyobufuzi awo tebakwatagana naye kubimu ku byogeddwa wano ayogedde statements ezimu ze nandirowoozezza maybe si ntuufu ezigamba ziti kyajja bubi nti situation zino nga wezijja abantu ng'abamu batutwala bulala Bebe Cool avaayo n'abako ebigambo ebikaawo byayolekeza Bobi Wine mbadde nsaba Bebe Cool nawe okkirize abantu babitemeeteme mu ngeri baba bitemyetemyemu and don't take offense n'abantu abakuwagira how omulundi ogwasembayo Bebe Cool said the same words it was I think this year somewhere about nenvaayo and I debunked them with some facts nagenda okuddamu okuwulira nga amasimu gankubirwa okitegeera oba wali omuvuma sivuma kizibu nnyo okukozesa ebigambo ebivuma ntemaatema butemeetema ensonga n'okuleeta amazima mu ggo n'endowooza yange nga yo and I hope they'll take the same course ekisookera ddala ekyawards Bebe Cool ayogera n'agamba nti pulezidenti wammwe oyo agenda ebweru w'eggwanga n'afuna awards za firimu ezo awards nabifunaafuna dda nga ndi ne ba Mandela ndi ne ba Will Smith nengamba zaali awards kyezo webera yali performance ya performing in London ku birthday ya Mandela yes well and good and we as Ugandans I think we were very happy for him because he raised our flag highest era kikyali mu bitabo tukyaniriza and I believe the same if any other Ugandan gets a nod at any other award ceremony like for example Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine People's President documentary webiranga yafuna nod mu Oscar Awards ezisinga amaanyi mu film any other Uganda natalina mutima mubi yali badde musanyufu nnyo olw'ekyo for Uganda ng'ensi obanga ddala ogyagaliza but on the contrary ekibi nti documentary yagendayo yali ya byabufuzi ekuba Bebe Cool gwakola ki gwawagira so tekyamulabinga mu the right way wabula ebya awards kyekikulu nti Bebe Cool waba yawangula awards ezatugamba zesitegera bulungi ze yawangula ezo bazabadde nga jawangula ekiba kisinga obukulu nti ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyenjawulo ekikirimu ekyenjawulo kiri about the people abantu abamukkiririzaamu olwa challenges bayitamu mu Uganda okitegeera so ekyokubiri Bebe Cool ayogeddeko ku kya Bobi Wine yafuna Hamad vehicle nga amaze okubanga afuna nga negotiatinga ne Mwami Museveni we would want Mr. Bebe Cool okuyamba bannayuganda okubabuulira the kind of negotiation eyaweesa Bobi Wine emmotoka bakkaanya kuki nti bakkaanya nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu akole ki
ekitali mu mukolebwako ntukuwadde motoka yino bino nabyo togenda kubeera ng'obikola kubanga mu kugimuwa period we bagimuwera paka kati tutunuulira ebifo esinze Bobi Wine n'abantu be abaana abasibiddwa makomera ebbanga eddene lwe babaddeyo abayitirivu ennyo okitegeera injustices ezikoledwa ku Bobi Wine n'ab'ekibiina kye n'ekibiina okutwalizaamu ebibaddewo. So what did they negotiate about ekyo in return okiraba ekyokubiri era ayogedde ku ky'abaana abasibe n'agamba nti lwaki Bobi Wine oba gyagenda ayambye etya abaana abasibiddwa waki tuyita victims mentality etugiddeko nnyo abantu abamu abalina endowooza ng'eya Mwami Bebe Cool nti singa Farouk tubeera ku seeti kuno n'onkuba oluyi mbeera victim. Abantu abalabye akatambi kano ng'onkuba oluyi singa badda ku nze gw'okubya oluyi ne badda ku nze okunkubamu tooki ne baleka gwankubye wabeerawo obuzibu. Kikyotegeeza nti wabeera nga basiba abaana bavundidde makomera waliwo omuntu avunaanyizibwa kubasiba. Bano abaana balina gwe bawagira mu byobufuzi ogutali musango nti mu mwaka gwa 2025 twagenda mu referendum y'okukomyawo multi-party system of democracy yagenda okweta ebibiina ebyenjawulo bibire nga biwagirwa era ne bagamba nti buli luvannyuma lwa myaka 5 tujja genda nga mu kalulu tujja kwesimbangawo buli omu kitegeeza mugenda mu kwesimba bagenda kufuna abamuwagira. Kati Kyagulanyi abafunye abamuwagira gwe noddako n'obeera ng'oba tormentinga mu ngeri y'okubasiba okubakuba n'abamu okubatta. Kakati ate omuntu nga Bebe Cool n'abeera ng'anenya ggwe Bobi Wine abaana bano obawonyezza otya amakomera nga waliwo ono abibakolako wabeerawo obuzibu. That is victims mentality eri mu bannayuganda abalala balekerera omuntu ali mu kunyigirizibwa baleka omuntu ali mu kunyigiriza ne badda kwanyigirizibwa niyamukubamu ebituli nti ye mukyamu kwagala kufindinga faults mu stars z'omuntu. That is Bebe Cool for you, but as I've told you that is his job description and it works for him. Era live oyo agenda okugivaako ebira accountability nti me now I've done that and there are many like Bebe Cool. I'm telling you Bebe Cool's role in this government is social mobilization, whereas Bobi Wine gwagamba nti no bali mu bakyali ku level yemu yalwanira kuyingira office namba emu mu ggwanga Uganda nga ne mu kalulu akawedde yafuna abantu abasukka obukadde obusatu mu ggwanga lyonna lya Uganda abamukkiririzaamu ne bakola ki ne bamuwa akalulu kaabwe oba okitegeera. So unless otherwise sagala kozesa bigambo bikkakkanya Mwami Bebe Cool naye ebyaddala tebakyali on the same level as Bobi Wine. It is high time for Mr. Bebe Cool to move on. Whatever you know, moving it on. Otherwise, someone is going to live in your head rent free. But the big size is still big. Very. Big size is big. Bebe Cool is big, yes. But then Bobi Wine is bigger. In terms of what okebere sawa zino. No kebera no gamba kati minzani yino. Bebe Cool achali artist. Bebe Cool waba yerinaanyiza ebyobufuzi akuuta kadingidi. Yes, aka Mwami Museveni. Whereas Bobi Wine ye alwanisa Mwami Museveni. That is the difference. Nanti ona alichiringa ne Museveni. Kituufu, but ku level ki? Ayogera naye. Ku level ki? Okay. Yes, because biri mu level. Mwami Museveni ayogera n'abantu bayitirivu nnyo. Banji, balaba, banji. Naye ku level ki? Ono ali mu kubeera